Mikwano mwesikemu muzeeko ebigere emabega. Kwa mugenda kuba mwereetedde obulabe. Mugenda kuleetera abantu obulabe. Mugenda kuleetera abantu abali innocent obulabe. Mbabuulira. I'm telling you nga bulijjo we mbabuulira. People who are inciting violence against other people, be very careful. Oyinza okuba towagira government, oyinza okuba toyagala Mwami Museveni, but don't involve me in your wars. Tonteeka mu ntalo zo. Toteeka Shira Gashumba mu ntalo zo. Oyinza okuba toyagala Mwami Frank Gashumba. Naye jja muwala we mu by'obufuzi byammwe. Okisegeera. Mujja kwereetera obulabe. Omusaayi gwammwe gubeere ku ngalo zammwe kuba olw'obusiru n'obugwagwa. Abantu abasinga oyimba violence bali bweru. They are cowards. I know there are people who are planning something. Mbabuulira, I'm telling you, mugenda fa. You will die. Bw'oba nti oyina guts nga weerimba nti ojja kusanga Shira Gashumba omutuuseeko obulabe. Osange Tamale Mirundi Jr mbw'ontuuseeko obulabe weerimba. Ogenda kufa nga tonnakikola. I can tell you that. Tojja kumanya kikkubye. Abantu abamulabika ensi mugikooye. You want to create. Waliwo kye mwagala okukola naye kya bulabe. Kubanga saalumanya ne nnaalumanya ajja kuba people bambi mbeegayiridde bavubuka mmwe munoonye emirimu mukole. I'm telling you as a brother. Enesi gye mulimu Jakana Nadduli tagiriimu. Sheeke Muzaata tagiriimu. Kirumira taliiwo. Kazini eyasimatuka amasasi ne bbomu e Congo takyali mu Uganda eno. Mbeegayiridde mulowooze ku bye mugenda okukola. N'obulabe obubirimu. It is very easy okutuula n'opulaninga nti kakati katugende tukube Tamale Mirundi Jr, katugende tukube Shira Gashumba, tukube Godfather. Mwina abantu really be mwagala okutuusaako obulabe mu ntegeera yammwe. Naye kya bulabe nnyo. Kuba mugenda kuleetera saalumanya ne nnaalumanya ebizibu. Mbabuulira. Nze temuzanyisa, don't joke with me. Kwa toyina kyommanyiiko. Mukwano toyina kyommanyiiko. Ndi wa bulabe n'okusinga ky'olowooza. If I choose to do what I'm capable of, don't involve us in your stupidity. Bw'oba owulira wakyawa President Museveni abeera Ntebe. Totugatta mu nonsense wo okuva Jakana Nadduli bwe yafa. Abantu abamu mutandise ozimba perception. Nze nali mu Nuupu mpaka nakati n'abaana babajjamu enjala abamu bakyali kitali. Era kuzimba eyo perception, ebyo bye yogera, tujja balumba, tujja kubatta. You are going to cause problems to people. Mujja kwereetera ebizibu. Abamu mulina courage ne sitaani abatya. Some of you are too courageous, even the devil wonders where you get your courage from. Please, I want to warn you. If you are planning to hurt me, I will kill you before you do that. Nze bannumba katono banzite. I don't take chances. I survived the death. Mwenna mwandaba. I was attacked one time. Ne bankuba katono banzite. It is God who saved me. I don't take chances of my life. Nja kutira bwerere. Bobo owala na President Museveni nze I'm not a member of the first family. If you have problems with President Museveni, gende Entebbe tonga tamugwe. Ebyo mumanyira abantu. Mbusaba tugende tulumbe Shira Gashumba. Sibaya tugende tulumbe Tamale Mirundi Jr. You don't know what I'm capable of. I'll put you down. Nze nja kutira bwerere. Tumanyi tulina kyomanyiko. I will kill you for nothing. Mugende mumanyire bakitamu ababazaala. Neti bwoyagala manyire mbu you are planning to hurt me.
Gwotense gwe. Nga n'abajja n'emmundu bannemwe gwe. Mwemba woninga baizawe. Waliwo abavubuka abatategeera. You are going to cause yourselves trouble. Buli omu nze toteeka mu mpala naazo. Nze amwe tekinokulaati. Nze situla mu parliament. Simanya muli baavu. Nze sikola mu URA. So mukwano. Tojango ntiisa. Don't tokigezaako. Ngontiisa. Nze tebamanyira. Gwe tulompulanningire nga bw'ojja okunzita. Obo nja kukuttira bwereere mu by'okusaaga. Tomanyi nze temumanyi bulungi. Nze Tamale ne bagamba sirinyangako ku poliisi. Tomanyi bankuumye kutuuka bbanga lino. Ffe mwatugamba tujja kufa. You have told my father, Mwami Tamale gomanyi abatukuuma gwe. You know who protects us. Gomanyi bulungi gwe. Do you know my capacity? Nze temumanyira mmwe. Manyi mumanyira abantu. If you want violence, we can be violent. Gobutera woncho yagala kutuleetako fujo. Ffe tuli bantu ba mirembe. I'm a peaceful person. Nze sibayinaako buzibu. But if you are planning to hurt me, nga bwe munga mwagala kunzita, nja kukomezaawo mu coffin mu America. Nze ndabye abaddira mu coffin nga ali mu America ne bamuzza mu coffin nga yagenda atudde akomawo yeebase. Nza kumanyira. Ekyo President Museveni kyabawadde okubeerawo nga mututiisa. Mukwano nja kuttira bwereere ove mu America mu coffin ng'ate ofudde butwa. Nze don't joke with me. Nze negendereza sitegerekeka bulungi. Leero ndi wanupu enkya ndi weenaalemu. Ffe family yaffe tetegerekeka. We are like that. The Mirundis. Leero twogera kino ekya twogera. We are like that. Me and my father tetutegerekekera abantu tebatutegeera. Abamu batuyita bambega. Abala batuyita bayeekera. We are not understood. Be careful with me. Saa kuntiisa. Nze nja kuddiza mu kofi saa kumanyira. Nze sirya mmwe. Woba oyina ebizibu byo ne President Museveni. Atula wali entebe genda obimugambe. Bye nagamba ono principal wamwe Bob Wine. Nimukazi Bob Wine saa yakumanyira. Era ne Bob Wine akimanyi. Nze lwakola ebirungi mmusiima. You want to kill me? Do you understand what it means? Gonzite gwe. Gomanyizaani gwe. Have you ever taken time to research about me? Do you know my capacity? Do you know what I can do? Gomanyi gwe kyensobola okukola gwe. Musiba mumpita buno obuvubuka bwa mmwe bwe mumanyira. These idiots who masquerading in the streets. Nze siri obo buvubuka mmwe bwe mutiisa mmwe. Be very careful with me. Gwe ojja kutuula eyo. Olowooze nti kyangu. You'll be shocked. Nze to fight me is a choice. Nze nkulidde mu ntalo. I have grown up in war. Nze nkulidde mu ntalo. Sente zensomeddeko za ntalo. Like nze baiza we mmwe kambabulire. Mmwe temumanyiira mmwe. Mwe bavubuka mmwe. Ebyo mumanyira abantu mmwe. Sibamujja sibamututiisa. Sibamwagala kututta. Muri kati ku muwala wa Gashumba naye mumutiisa Shira Gashumba. Kati Shira Gashumba yali abakoze eki. Mupaiza mwagala mmwe kugulawo olutalo muli mutajja kuwangula. You want to start a war which will have blood on you. Mbabuulira mmwe bavubuka mmwe mugende empola. Bob Wine gamba abavubuka abo bagende empola. Ekkubo lye bagezaako okutwala bijja kuba zzibu. Principle kitegeera bulungi what we are capable of. Gwe Bob Wine wandibadde otuuza abantu bo. Nowakati bannange mukakane.
What for what? Muli omuntu tisa. Nze yatajja kana. Sa Bob Wine. Isima gwe principal. Tuza abavubuka abo. Wageba tugende ko mpola. Bob Wine omanyi bulungi what I'm capable of. Omanyi bulungi Bob Wine. Era nkuwadde ennaku 2. Bob Wine oveyo otangaze eggwanga. You tell your idiots to back down. Bakulinge. Fetwala balabadda. Gwe Bob Wine gamba abavubuka aba bannupu. Ekkubo lye batwala zibu. Mbubalumbe Tamale Mirundi Jr, mbubalumbe Shira Gashumba, mbubalumbe Jajja Ichuli Yisima, mbubalumbe Godfather. Be very careful, people who are planning this. We are watching you closely. Go principal, vamu byolimu. Vamu ebyekisiru byolimu. Make an address tomorrow. Ojo tangaze gwanga. We don't want that perception of war. Mutonde wembera y'olutalo. Over what? Kati munzitirachi. Why do you want to kill me? Lwaki mwagala kutta Shira Gashumba? Mumuzanyirako mubamanyigwe. Bob Wine nali nakubulokinga. Tell your boys to back down immediately. Saa kuntiisa ebyo. Principal manyi bulungi nze sizanya ebya kisirusiru bye mubeeramu eyo. Nze Bob Wine manyi. I'm not in jokes. Nze sizanya ebyo bya kisirusiru. You know what I'm capable of. Saa kumanyira. Nze President Museveni ajja genda obiyingira nga maze okutta. Tibane omusajja yamuse. Nze principal. Saa ntibya kisirusiru. Katukututiisa. Mwemuloza fe tuli bantu tetwazaalibwa bantu. So Bob Wine nkwadde essaawa 24. Oveeyo otangaze eggwanga. But who are those people inciting violence? Mwakuba majambere. Netukati owange. Obama kati nange seo mwagala kutandika kumanyira. Mbu Junior mbu tujja kulumba tukukube. Try it. Olabe nti eggulu n'ensi byeriraanye. Okay, try it. You try me. Try me and see. Byo bye mumanyira abantu. Nkuleetere drone etaliko number plate enkukube. Male nkukomyewo. Don't joke with me. Saa bintu byakuntiisa nammwe. Abanupu mututiisa. Kati mwala wa Gashumba mutiisa waki. Nze munzijeemu. Nze. Saa bintu ebyo byakugira. Abantu bafa. People dying okera kuntiisa. So Bob Wine gwe principal. Kyonna kyewe nkwadde essaawa 24. Oveeyo ogambe ku bantu bo. Nti bannange eryekkubo limuliveemu ery'okulumba abantu. Nze Tamale nnoonya ssente. Mwadde essaawa 24 Bob Wine. Aveeyo atangaaze ensonga eno. If he doesn't, he will see. Kyetwa ebintu byakututiisa Bob Wine. Kyeki Museveni kyatabawadde bavubukamu. Bob Wine gamba ku bantu bo. I know you Bob Wine, for you are peacefully. Naye era wabivaamu dde ebya struggle. Naye gamba ku baana baabo. Nti bapuliikinga violence. Kale muwala wa Gashumba mumwagaza ki? Junior munjagaza ki? Okuggyako nga mwagala kufa. Mbuterumbe muwala wa Gashumba, Shira Gashumba mbutumukube. Mbudeni tulumbe Tamale Mirundi Jr, mbutumukube. Luli Godfather bamukuba. Godfather luli bamulumba okwaka mwesi ne bamukuba. These are not jokes. Ekuba abaana ba Nupu lye mwagala okutwala erya violence. Mwinza obutamalaako nalyo. Saalumanya ne naalumanya. I have given Bob Wine 24 hours. Okuvaayo akiriyalinga ensonga eno. Tell your boys, Bob Wine, tell your supporters, your boys, your idiots to back down.
before it is too late. Mwakuba majambere, I came up. Kati nange seo mwagala kungatta ku list gye mugenda okuba. Okay, try me. I'm in my home, come and beat me. Mbumbu tutambule, mbumbu junior mbuba. I don't need security. Nze am a man of the people. Nze mbeera mu bantu. I'm not a celebrity. Me and my father, we are people. Fe tubeera mu bantu. People love us. Kati nze tambule n'abasirikale kuki. Nze don't need soldiers. I'm a man of the people. Ne principle. Gamba ku bavubuka abo aba preaching violence. Bakikomye with immediate effect. Pozi mwagala drone zikomeo bademba bajjemu enjala. Era mutandika okutwasamira. With immediate effect. So, Bob Wine, if you are there, mmanyi Bob Wine kooli ondaba. Tulina naawe byakolera obeera magere kuwuga. Bob Wine is here seeing me. Ate era abeera yunga ndaba. Mbu Junior, you are talking as who? My father fought in the war. Okay. Nzijidde mu biti bisatu. One, tatange yalwana mu lutale Luweero. That's one. Two, I'm a technocrat. Nkola wa nnyoko. I'm a senior government official. Secondly, I'm a senior citizen. Junior, don't forget Illuminati members bagala. But is this kid normal? Karen. Mamumpite byonna nze I've given Bob Wine 24 hours. Okuvaya kiriyalinge air. If they want to, we shall give them war. Bama mwagala kututta, we shall kill you also. If you want peace, there will be peace. Bob Wine totukanga tiisa by the way n'abantu bo. Nenga Bob Wine tukwebaza olw'okujjayo abaana ki e Dubai. So nze munzije ku list now I have got reliable information that there are no people who are planning to beat me. The last time bankuba ne banzijamu amanyo. I will not accept anyone to plan to beat me again. Duli bankuba, I was beaten. I no longer eat well. Last time I was beaten. Memare miezi nga Syria. So if you want to plan to kill me, be careful. Nze sijabanga majambere. Gwe mwakubye bwe muti. So me am a man of the people. People love me. No mwera na Uganda abali ebweru munjagala ko kimu lugambo. Lugambo. Amana Uganda muwomerwe ngambe ekyo era tukimanyi. Kati mukola ki wanera ngambo. Mudeera mutunyumyeko mu mutuvume Ugandans mwagala nnyo ngambo. Ekyo ne government ekimanyi. Luma mongalingi. Kati ani atawoomerwa ngambo. So nebaza nnyo bakwano bange abali ebweru abampeereza tickets ogende Canada. I will not come. Mwampeereza tickets. Junior, please, technocrat, jangwe Canada. I will not come right now. So, Bob Wine, make sure that there is peace in the country. Bob Wine, tell your supporters to cool down. Balemo ku preaching ebintu bya violence. Don't provoke us. Sa bintu bya
komprovoking ambera mirembe jange kati Junior kati ojo onzitireki I'm ever in bars, I'm ever in lodges, na kubeera wange, now I'm at my home. Sina buzibu n'abana Uganda nabavaako. Sina gyenziba sente zammwe. Nze sina buzibu nammwe banna Uganda mmwe nabavaako mmwe abakyangoberera. Nze bankubakubadda amannyo ne bagajjamu kati era mwagalera kuddamu era kunnumba. I will kill you for nothing. Mundeke, leave me alone. I'm not a politician. Nawumula ebyobufuzi bya Uganda. Nakibagamba da I'm a retired politician. Nawumula I'm 25 years old. I retired politics. Nawumula. I'm not an MP. I'm not anything. I'm a technocrat. Nze siri mubaka. I'm a technocrat. I retired politics. Era munteke ko retired politician. Ebifuzi bya Uganda tebisoboka. Era kati nze ndi nze kati nyenda South Korea. Njagala kwesimbawo. Nze okudda mu byobufuzi bya Uganda nga President Museveni amaze kuvaako. Okoma wonze Tamale mbeere munnabyabufuzi mu Uganda nga jjajja teyabulwa amaze kuvaako President Museveni. Gwe bwawummula ng'ompita naye waaba President Museveni akyaliko nze sirina gafa mu gavumenti eno. Nze sirina gafa mwagala nfembu mbu Junior mbujangu oyogere ensonga eziruma abantu. Sirina nsonga gye njogera wano mu Uganda. Oyogere ensonga ki? Sina buzibu na gavumenti eno. Nze nawumula President Museveni, nawumula gavumenti eno. I'm eating my money. Mwagala abantu baffe bonna bagwewo. You want all of us to die. Nze nagaana okufa. Okuva ebannumba ne bankuba nawumula ebyobufuzi. Amannyo geno gonna baagajjamu. Ennyama njigayiza ludda lumu. So bannayuganda munneesonyiwe. Nze sirijjakana gwe twabuuliranga n'agaana owulira. Nze siri musiru. Nze bwe mulabanga nga President Museveni ng'awummudde nga mumpita. Nze President Museveni yansuubiza obuyinza mu 2009. Mbu stand firm and fight like a man. Fight who? Nwanisani Junior waabwe. Which powers do I have in this country to start fighting? Sina man. Nze neberera mabala. After working nga nyenda mu bala nga nnwa. Mbu Junior mbu abeera mu kunwa mwenge. Obadde ayagala nnwa enkali. Kutumalako bumazi mirembe. Kati obadde ayagala mbeerewa. Muzu. Era nina kuba mu mabala. Mbu Junior mwana wange bajja kuwa obutwa. Of course era buli wennyena mu bbala ecupa gye nnwedde sigiddako. Nze tabale kasita nnyena mu bbala kasita nnwa ecupa sigiddako. Oba nnyena n'ecupa yange mu ttooyi. Nze sinagampa butwa. Nze omwenge gwange nguteeka mu nnywanto. Naguze kati ennywanto y'abaana. Mwenteeka omwenge gwange. Nze kati omwenge ngunywera mu nnywanto. Nze tebasobola nawe kumpa butwa. Nze ndya. I'm like my father. Era kati daddy namugaye daddy kati omwenge tandike mbo free dictator. Nze Tamale mfiri mwe mundeke. Nze nawumula gavumenti eno. Nze kati nenwera mwenge gwange. Era kati ngunywera mu nnywanto. Naguze nnywanto zino ez'abaana mwe nwera. Kati obutwa babumpe batya. If I open a bottle, I put in your nywanto. Nganwa. Nze nde moving a dictator. Nabiva mudda nabirekera ono Bob Wine. Muntebe simanya freedom. Mamulwanirira freedom tujja basanga. Nze I'm not a freedom fighter. Nze nonya sente. Mbu Junior jangu ofe infentia.
nze bia kati munwera munwantu obutwa bususse sabo maloko fambo muandike rest in peace nawe na Uganda mumanyira sabo mwagala nze efe mumale mutekewo rest in peace nze nagana I refused. Bobo Wine yu atambulya motoka etaita mu Masasi. Olaba Bobo Wine ali mu motoka etaita mu Masasi. Tamale nzani. Nzani se balumba government. Nze sikyazanyisa government ene yabayekera. Eno government yabayekera. Buli omu abeere waali. Beware you are. Bajja kutira bwerere. Nzisa abantu nkoye. Nze Tamale nzisa abantu. Twazika Fulanka, tuzise Yasinika, mbonange yefe. Nze Tamale nebuusa nategeera nti government eno wamwe ina jesonywa. Nze na jesonywa government genosale. President 7 na afande Muhoozi na besonyiwa. Nze kyekera give me money. Bwe mubasete zibabuze give me women. Nze kyembeza Muhoozi project. Gwaga mbundi mutimu Muhoozi mbukunoonya buyinza. Nze as long as they buy for me drinks, nze sibalinaako buzibu. Kati nze jeno Muhoozi muwalanire ki? Nze kasita bampa abakazi n'omwenge. Simple. I don't want to be anything. After all, we are all gonna die. Fena tugenda fa. Kati lwaki enseeba malamu? Lwaki enseeba malamu nga fena tugenda kufa? The end result, oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba obadde president, we are all gonna die. Kaze Tamale n'ensi tenneemazaamu. I'm in my home. Mbu Junior mbu jangu olwanirira abavubuka. Nze nwanirira abavubuka kuki? Oyagala banzite. So we decided to keep quiet. Fe twasirika. Tojje wange ngombulira ebya Nuupu gwe nja kukwatira yettaayi. Mbu Junior mbu jangu tulwanirire eggwanga. Nze alina ekyapa kya Uganda. Am I the one who is the land title? Nze bayize temunteekanga mu bintu byammwe ebyo ebyekisiru. Mbu Junior jangu tulwanirire Uganda. Uganda yange. Nze alina ekyapa kyayo kati njirwanirire kuki? Buli omu yerwanirire. Nze tompita bya kulwanirira ggwanga. Yeggwanga kyeki? Mbu Junior yeggwanga liweddewo oba liggwawo liggwewo. Eno Uganda ejja kubeeramu abantu. Oba President 7 ye president, oba si ye president, people will be in Uganda. Kati mukwano tokisussa. Tokisussa. Mbunze Junior, olaba ndi mukulwanira Uganda ani yakutuma? Exaggerated responsibility. Mwewe, temwina byakola kati mwewadde ebyokola. Nze temungattamu. Nze nawummula, I'm retired. Nja kukomawo mu byobufuzi nga President 7 yavudde mu ntebe. That's when I will come back to be a politician. Zibana abayekera mbamanyi. I have grown up in this government. Eno government yemperedde. Eno government yenkuziza. Manyi government eno kyeki. Kati njirwani senti eyabayekera. These are generals. Nze Tamale nwanise bajjeno. Nina mundu ki? Namwe mwagala okussa abaana b'abannammwe. Mwabasizza abaana b'abannammwe bajjakana. Mwana omwawaga jjakana ne mumuwaga. Nga tunga jjakana kakkana. Jjakana basajja beesonyiwe. Kati ali wa jjakana musajja wattu. Nze mundeke. Wano mwawaga jjakana. Omwana bannanga ayogera. Manya abantu bebweru mujubisa. Bano omwana oyo. Bane that boy. Wano we yafa kati mukolaki. Mumuloza buli omu ajja kufa mu byekisiru byammwe. Bob Wine yabasooka okufa naffe tufe. Sebo oli principal. Bob Wine yali mu motoka etayita mu Masasi. Nze Tamale sebo nzijeyo omutwe bankube. Si kyayagala. Bankuba kyaggwa. I can't be beaten again. The nation wa government. Oba mbukola pusoni.
nze kyayogera corruption. Who are the corrupt? Mbo Junior jangu oyogere ku corruption. Oyagala bankube. Oba babbe. Buli omu ajja kubba mu kiseera kye. Nzitujja wange ngombulira bya corruption. Who are the corrupt? Corruption yaliwa. Tobireeta gwe nze saagala kufa. Mbombo corruption. Mbo Junior mbwenguudo mbi nzaziteekamu ebinnya. Manyira temuyina babaka. Gantero yo MPs. Amaya ne MP. Lwaki mumalako emirembe? Leave me to rest. Nze nja kuddanga President Museveni awummudde. Bwe nja okuddamu okugira wamu ensonga eziruma abantu. Naye kati right now ndi mu state of kwagamaya. Ndi mu communicado. Sina byenjogera. Siyina. Mu Uganda njogere ki? Kirumira yayogera yafa. Jakana Naduli abadde ayogera mufu. Abantu bafudde gwe. Nange sebo ngoberere. Kanze ni musirwe. Jakana Naduli abadde ayogera mufu. Kirumira yafa. Kawesi yafa. Sheke Muzata yayogera n'ennyenge ne ziva mu ttaka mufu. Junior nzani. Who I am? Look at me. Nzani. Junior wabwe. So bambi mundeke. Nze I don't want to die. I'm still young. Sina mwana. Nze Junior sina zala. I'm still virgin. I don't have a kid. Tata angabera nginega yirira nzale. You see now, olutalo lwenina ne tata wange is to produce. Junior zala, buli omu asanga, Junior zala. Junior ogenda fanga tozadde. So I'm now in the process of producing. Nonya kati mukazi kuzala. Nze sitogwe yange kati ya kunonya muwala gwe nyenda kuzala mu mwana. I need one boy. Njagala omwana omunga mulenzi. Naye omwana ajja kuba muzibu. Nga bamita Junior. Ebizibu byaye kati kuzaala. Bye bizibu abaana babagagga bye tuyina. Fa abaana babagagga ebizibu bye tuyina kutwegayirira nti bambi zaala. That's my problem. Kati obadde omanyi mbuki. Famire yange ekera ku macha mu Junior zaala. I'm still virgin. Kati nfe ntya. Abazadde mufe. Fabatana bakuzaala ketusirike. Nze okuddamu nuupu nga mmaze kuzaala. Era tata my father luli yalina ekasuku. Namuga akasuku. Mutabani wange leeta mugulira omulondo alabika batulete yaka. Nze famire yange ekijiruma Tamale kwanti sina mwana. But I'm going to produce this year. Omwaka ogujja I'll have a kid. Ninda kuba n'omwana njagala omwana ogwo nga mulenzi. I want one kid. Nga bamwita Junior. Omwana ajja kuba buloga naye. Era bwe mmala okuzaala omwana bwenti nga mutwale wakojjawe wisdom kaye. After giving birth to my first son Junior, bajja kuba bamwita Tamale Mirundi Jr. Ka Tamale Mirundi senior wali. Tamale Mirundi Jr yenze kati twetageo Tamale Mirundi Jr ye mutabani wange gwe nyendo zaala. Male mutwale wakaye wisdom bwave wakaye mutwale wajjajjawe Isima. Era of course nino mutwale wajjajjawe Isima jajja Ichuli omwana bamutendeka abere buloga akuba omupepe. Nze I want my son to be a buloga. Femuna abana babagagga ebitusombuwa kuzaala. Kale weewunye family nekwegayirira. Bambi zaala. Family yange negayirira. Era kati my father is very annoyed. So I'm now looking for a girl to gwenyenda okuzaala mu omwana. After giving birth, ngompa omwana. You don't have to take care of my kid.
gwe kasita omala ozaala bwoti ng'omwana omumpa nga mutwalira jjajjaawe Tamale Mirundi Jr ajja mulabirira era dadi yanga kale mumpe mulabirire kazi Junior I don't have time nze sina budde I'm ever in parties nze njanye ebintu by'amasanyu kwa bye nakuliramu I grew up in good life Junior Zara mu full figure gwenja kubulookinga gwaze wano nonga nti nzale mu full figure I'm going to block you sawa yogere wano bitakwatagana kati full figure muzalemu omwana antya nemwe bantu mwe abawandika comments by the way muwandike ebintu namwe birimu amakulu kati omwana gwenzadde mu full figure yagala abeera ati mbu Junior mbuzala mu full figure gwenja kubulookinga ddamu obyogerere wano saa ntalo n'abantu nze full figure namuwummula saagala okomyewo ntalo nze ne full figure twasayininga ddendagano tontabaala sikutabaala Junior I have one girl here in the UK waliwo muwala gw'olina ali e UK mama inbox me noonya mugwala gwe nzaalamu mwana kuba bawala b'e Kampala mwenna muli baffere bulira ono mbu Junior yazaala mu full figure toze erinnya lya full figure ku live yange ze sikyagala ntalo n'abantu nawummula full figure nange twasayininga ddendagaano teri ayogera ku munne ati goli wano mbunzale mu full figure gweyagala omwana abeera ati Junior nyinza okuzaala mu full figure oyagala omwana abeerenga omwana muzibu watuna mwine ebintu namwe bye mweyogeza so I'm looking for galo noonya muwala wakuzaala mu mwana how much babies do you have have sina mwana so right now I don't have a child nekati nina okuzaala in case I die mutabani wange Tamale Mirundi Jr gemanyage twagamuwadde dda nga tannazaalibwa mutabani wange bajja muyita Tamale Mirundi Senior waali Tamale Mirundi Jr wendi kati ye bajja kuba muyita Tamale Mirundi Jr emirundi ebiri mpaka nga Senior amaze kuvaawo kati awune nfuka Tamale Mirundi Senior kati ate naafuuka ki bino biriyanga bya Bungereza kitegeera rules of succession mujja bitegeera abana Uganda temufaayo manya na Uganda mulwawo okubitegeera ne mujja bitegeera so buli omu awulira nti kasitozaala omwana gwe tofaayo if wobanga oli mukyala ng'oli eyo ng'ogamba ne Junior family eyo njiyingidde kasita omala okuzaala omwana wange ng'omumpa I will not bother you simanya school fees simanya gwe after producing my kid omwana nga mutwale wakojjaawe wezidde omukaye ng'amusabira jjajja yekyuli jjajjaawe ng'amusabira omwana nga deni nga mutwala ki kwasaga ng'omwana akola ki bino ebyokusuula abaana mbu kati mbu Junior nga mutwale wa mukulu wange hamu segere omwana kasita bamala omuzaala nga mutwalira wa mukulu wange hamu ng'amulaba ng'amuwa emikisa so omwana ajja kuba serebu so toweeraliikirira mbu Junior nja kumala okuzaalira ate simanya eza fees simanya we are past that level ez'okunoonyeza abaana fees fe tuzaalibwa mu family engagga so after gwe omulimu gwo gwa kugivinga birth ng'omumpa omwana alina abantu bangi abamwagala so that's me those are my plans temulimu kyakujjako mu 7 mu plani zange ekyokujjako mu 7 tekirimu kati I'm fighting to give birth to produce saagala muwala muddugavu nze abakazi abaddugavu bantamaatamada njagala muwala mweru okuva ku myaka 2 mpaka 3 bw'oba osukka myaka 3 totawaana aba abakazi b'emyaka 3 just mbajjamu bujja ki sente
So awo so sindika application olina okubanga wasoma omwana nga alina okubanga amanyi oluzungu tosindika application nga tewasoma ewamu mwina okubanga mwinawo ku ssente nze saagala muwala mwavu mbu junior tujja kwezimba genda weezimbe n'ennyoko naawe nze emyaka gyange bakyambuulira okwezimba nze bw'oba oli muwala ng'oli mwavu totawaana olina okubanga olinawo ku ssente naye bino mbu tujja kwezimba mbu njagalanga bwendi laavu kati ekyaliko ebyokukwagalanga bw'oli byonna ebyakyalo mbu junior we shall work hard ensi tekyaliko ku bya kuworking hard you either have or you don't have money simple tojjawo ng'omumanyira mbu we shall work hard nze siina working hard gye ndimu ebyo bye babalimbalimba mbu to get money you must work hard bakulimba you either have money or not myaka 45 tutawana nkoma kwa 3 I need a girl from 20 up to 30 ngato inamu ku sente ataina sente tutawana soko zinonye junior njagaleze enviri siba njagaleze njala tugezaako ebyo nabibuuka ddamanya bakazi mumanyira nze sala muwala ataina sente naturally I grew up in money. Good life is good life. So tonkubire simu mbu junior I want to be your girl. I want to be your bae. Era kati we shall work hard and get money. Since sinu we are working hard. I want money. You either have money. If you don't have money, shut up. Genda we yiye n'abalala. No play n'abavubuka genda we yiye n'abo. Nze life y'okweyiya nagivaamu nze sibeera muyiyizimu nze tamale nkyeyiya kalatefu n'omukazi nga yeeyiya ebyo ebyebirooto mbw I have a dream to be rich musigale mu birooto byammwe the world if you are poor oba oli mugagga you are simple tewaliyo middle line toteeka mu dream zizo nze my life is not in dreams I live in reality that's me. That's me. I don't live my life in dreams. Obulamu bwange tebubeera mu future present tense. Ate tebubeera mu past tense. Bubeera mu now tense. So, nga mmaliriza. Kyovula nze mungamba mbu junior oyagala nnyo abakazi abakulu be balina ssente. Mbu mwana gwe junior lwaki oyagala nnyo abakazi abakulu be balina ssente gwe oli muto naye tuziina sooka onoonye ssente nawe tujja kwagala. Age is not a problem. The issue is money. Oba oli muto nga tolina ssente tetujja kwagala. We shall not love you. Obwavu bwogenda omwavu ayagalwa nnyina. A poor person is loved by his mother. Nze tombulira bya myaka mbu oli muto beera n'obuto obukale mbu junior mbu oyagala nnyo abakazi be balina ssente tombulira bya kisiru byo mbu tubeere mu kazigo nga tetulina kye tulya mbu kubanga oli muto sisobola I can't mbu tubeerawo nga tetulina kye tulya mbu because you are young obuto obwo mbufunamu ki kale oli muto. What do I get from you being young nga toyina sente? Let me go for old women who have money. By the way, we don't take chances on good life. Omuntu yenna takulima nti embeera embi nnungi. Embeera embi mu bulamu bwo kyawa nnyo abantu abaleeta embeera embi n'abagifaanana. Nze Tamale nagoba abantu bonna ababi abalina embeera embi mu bulamu bwange. Mbu I'm beautiful. You know junior I'm young. Take your beauty. Fere tulya your beauty. Te obulungi tebabulya. Ne wobeera ng'oli mulungi nga bakuyiwako amata ne baganwa nga tulina ssente. Nobody will love you.
Chono kanchigambe. People love abantu abatika ku value. I'm beautiful. Nze bachambulire bya beautiful. Nze I have seen beautiful. Nze ndabya bawala balungi. I have seen beautiful girls. Mukwano tulabye. Nogenda okusanga byonna bya kisiru tebirina makulu. Nga the ending result is money. Tewaba kulimba. Fenna tunoonya sente. Gwe mpita byoyagala. I want money. Chobalanga nyirira. Nomusitule ebibox mu wino. Manya abavu mubeera n'ebibozi. Mbunjagala kubanga hamu. But Junior, I'm going to work hard. And I be like a Sudiru. Are you normal? Otagira. You want to be like a Sudiru, eh? Byetwerimba nga tukyali mu ssomero. Nga tuoza life is easy. You can wake up one day and you be like a ham. Mukwano. Mboberenga kirumira. Abamu muzimbi amasabo, sente zabula. So, nze munnange. Omuntu atalina sente mu bulamu bwange. Nze kibanga mukyala wange Tasha nkyamwagala nnyo. Tasha yalina sente. Namungamba mbu Junior mbu wafumbirwa. Omwana yafumbirwa. Nyo banfumbirwa n'enfumbirwa. Hanange. Kirimu sitaani. Bagulu nedi abafumbye mali omukaaga bonga temuboogerako. Mwogera kunze. Mbu omwana oyo afumbye nnyo mu bakazi. Kakati yeggulu nedi yakafumba mali ameka. Abamu kumwe muli basajja neera nammwe baabawasa. Tebaabawasa. Muli basajja lwakwambala mpale nenge waka muli bakazi. Ate nga truth be told. Mu Uganda abasajja bayinza okuba tebawera na 115. Real men. Abasinga obungi abasajja mwambala mpale mu kkubo. Ninga abakazi baabawasa. Toyina kyosobola kulagira waka. Buli kiseera oddayo mangu mu mukazi baabawasa. Kati mbumbumbu kati mbumwefuula. Nze baba bampase kitegeera. Bakeizi be baali bamanyira. Mbu mwana gwe Junior bakuwasiza. Keizi gwe bataawasa afaanana atya. Amwe be bataawasa mu nsinga ki. Look at yourselves. Mwetunuulire. Mulinganga mwenna bidoli. Mwe be bataawasa babeera mu manyira. Mbu mwana simanya bamuwasa. Look at yourselves. Nze kyokka ekisinga okunuma mu ggwanga lino. Before you judge people, first look at yourself. Soka weetunuulire. Kakati nze bamikwano mmwe kambabuulire mmwe. Nze olaba bino ebigambo bya Uganda. Words. Nze mukazi wange yankuba Tasha. Era yankuba. Of course, mbu Junior okoze bubi ogenda ku mawulire. Mbu bagambe mbu bakubye. They beat me up. My wife Tasha yankuba, my ex. Nemuviira. Nemugambe birala byonna Tasha nandi kusanye naye ekyokunkuba. How do you beat me? So I'm not man enough. Mbu Junior wandirwanye. Nfete tukuba bakazi. It's a stupid man. Omusajja yina akuba omukazi aba musiru. How do you beat a woman? Of course omuleka. Nze bankuba. They beat me. Nemulopa ku police. Namulopa bulopi ku police nti yankubye. Of course ningamba my dad. Nimugamba daddy omanyi nti Tasha yankubye. My dad nangamba okay. Ngakuba kubati. Of course I told my dad yankute cheating. Of course I was cheating. Mwenera story muzimanyi. I was cheating. Bankwa Tasha yankwata cheating. Nga noli mukazi wange Omunyarwanda. There's a muvandimwe woman. Katimbu nankuba. I reported to my dad. God, Dad, do you know what this girl has done? My father was like, what? Tasha ankubi. Nga nina bruises. Ha.
Taata wange yamugamba nga sinnatuukawo. Leave my son alone. Chechi mukubya. Mbu cheating. Ogonagwo musangu. So kati, is cheating a case? Chiri uruda mu constitution. Bantu kwebuza magezi. Kwefuba. Muri temwagala reality. Wana abantu benzi. Era obocha omuntu mbumbu kubanga mbu mwenzi. Mukwano, everybody can cheat. Everybody is a potential cheater. Era Tasha yagendo labanga nankubira Tasha nangamba Junior come back. I didn't know nti buli omu mwenzi. People when abantu bachitinga. Kaza Junior ebyoko nkubamba onchitinze. I find it not logical. If you want to cheat. Bino byansi. Kati mbodawo mbolu ngomo twe. Mboba nange bachitinze kwa mukwano sigwa asose. Batuchitinga ko nafa abantu tubachitinze ko simple. Don't make it a crime. Toka abanyo era nasanze bawanga achitinga. It's no more. Ekyo kati kyakola mawulire. Bambi funayo kirala. Bye nagamba Tasha funayo kirala. Leke ngamba nti sikuwaza akameza. Ekyo kirimu nkoku sense. Nkuwa buli kimu ennyumba ngisasula. You eat well. I give you money katikati obo nnonyako ki. Abakazi mweddeko. Ani gogendo funa ali perfect. Whom are you going to get ali perfect? Ani gogendo funa ali perfect mumbulire. Abamu kumwe baba cheatinga ko just because temumanyi. It doesn't make your marriage perfect. Nze jini yamuna omucha banjagala nnyo mukwano bakucheatinga ko just because tomanyi. But they are cheating on you. Bera no muntu nga mwenzi ngo omumanyi. Dani omuntu akucheatinga ko nga tomanyi. You are living in denial. Wana abantu bafa. Bagendo soma abana nga ina abana 10. Mu bakazi bana. Ne basoma abana. Wana abantu bafa ne basoma abana. Mukazi mukuru nagwe ekigo nazirika nga buli jamanya aliyo yeka. People cheat. Nze ramneze sikyagoberera abantu. Nze kati ze tabalembu ngoberera omuntu mboba cheatinga ko banedda. I'll be disappointed. Like mba nonya disappointments. So nolwecho I just shut up. I enjoy moments. Nembu bya cheating aba logic atizijjudde. Where is your partner? Ozo bera nonga partner wali muloji. Mwe bankuba kyeyo. Junior naleka mukazi wange mukwano bamulia. Omanyi bakankuba kyeyo bendakalya gwe. Mboli mu America ononya sete waleko mukazi wano. Oh, nkutidde. Mukwano. Nze bannange. Ebintu bya relationship nali nabiwumula na dance. Nti oli ayo oli nkuba kyeyo. Mboli Dubai sibanya ononya sete waleko mukazi wano. Bamulia. You'll find out. Omanya abantu abavudde diaspora gwa bazirise. Nga yaleko omukazi. Ninga mukwano gwe yabadde asulayo. These are realities of life. Nga yabadde asulayo. This truth. Gano ge mazima. So nze munenze bakaba nkuba kyeyo. I've eaten like firi. Nga bakazi basatu. Ninga bababa bwe bali bweru. Nga they call me. Hello technocrat, where are you? Era no jeno mulia. It ends there. Chokobo chali na mnyuma bawe na akuba. Hi honey. How is US mukwano? Nzo sinza leka mukazi wange Uganda. Bunyeze nonya sent. I can't. Sisobola kuchemanyi. Sisobola. Era mune tubireye bweru.
ng'oli eyo mbonoonya sente waleka wano omukazi mbu nursing is happening. Wo just pray to God nti tebannamujja nammaka. Uganda nga yatabuka mwe mudde mu Bob Wine. So allow me to malirize ndo nenga mukwano nzi teri ajja kulya mukazi wange nga wendi tekisoboka nenkizuula. Era kati mufune bu tracking device bwoba olina patanaawo muteekemu ka tracking device jadda ng'olabayo. Gwe just get a tracking device ogimuteekemu. Waliwo kati bu tracking device bwe batunda ng'okamuteeka bakateeka mu mubiri jadda oba wano ku ssimu oba omulabira omukubira hello where are you ojja kusanga ali mu lodge. Zagambye atutte mwana ku ssomero naye ng'ali mu lodge. Ne kati nze Tamale era omuwala kati gwenziramu okufuna muteekamu katulwaka nkulabira ku ssimu nga Uber bw'owetanga lwaki oweseeyo patana wange gwenziramu okufuna nga muwala you must accept nkuteekamu katulwaka. Nze teri muntu ajja kunkiitingako nga ndaba. Woweta always put muteeke batulwaka bapatana bamwe mubateekemu butulwaka mujja gweddalu olabe ng'ali mu loogi kati yagambye ali ku mulimu. Ate wali bulankyawo obwo obw'emirimu obwo busaawa 7 obwo nga bagenza okulya lanki banne ekibeera ku mirimu. Era nze Tamale kati njagala mukyala wange abeere ng'akolawo enkola. N'ebyo birankyawo ebyo mbusaawa 7 abakozi bagenze lya mmere mikwana abantu beendera ku lankyawa saawa 7 awo that 1 hour from saawa 7 paka 8 ze bawa abakozi ku mirimu bagende bafune refreshments balye emmere abantu basinga okwendera. Alinya kaboda mpaka mu loogi n'amanya nti wamma agenda kumala eddakiika 3 amaladde ku mulimu. Ogenda okuba essimu nga gamba ati waaka kumbe yakomyewo dda. So sinza nakati there's a lot I know by the way from my experience nebagulu n'edyabo fe tulina experience by the way. So but all in all tusaasira nnyo poliisi gye baalumbye ey'ebusiika ne bakuba abapoliisi amasasi. Kintu ekyo kyamaanyi. If nobody can attack a police station like that, poliisi enoonyereze tuyinza okuba tulina abayeekera kubanga obukugu bali abasajja bwe babadde balina ate bazze 7 nga bonna balina emmundu. That President Museveni mukamusaliremu kano mukamutwalire. Nina abantu 2 bemmanyi abakoze nnyo mu security. Asooka ye General Damulira akoze bulungi nnyo. General akoze bulungi nnyo mu security. Is a good person. General Damulira tukwagala nnyo. We love you so much. Thank you so much. Gwomu ku basirikale abasinga owuliriza. Okubiri ye Geto gundi ono RDC we Nansana Getani Nsubuga Geto Giradieta liyeyita RDC we Nansana Nsubuga oyo naye akoze nnyo. Bano oyo musajja akola ate kati bamuteeka mu field omanyi yasooka kuba naye muyayi yali mu kisenyi eyo kati abapresident wamu obwa RDC kati yamanya abavubuka bannange Shafiki Nsubuga Geto Giradieta RDC we Nansana webale kola omanyi bayusi olulimi lwabwe olumanyi that man is one of the akoze nnyo kati ate ali mu bya yusi iyo RDC we Nansana bamuyita Nsubuga oba Geto Giradieta something
yali ku street yoko president namuwa bwana disi naye omusajja akoze nnyo. So it is so sad nti police yalumbiddwa bwetyo. Let us now analyze. Kuba abasajja babadde batendeke balina obukugu, police bagyetoolodde manju ne maaso. That can be done by omukugu. Eddakiika 3 nga amasasi gavuga. Let the special force high command take over security now. Luweero erumbiddwa nnyo. I think waliwo abayeekera ng'afaade nanga bwe yagambye. They are rebels. But your days are numbered. Tosobola kuyeekera jjajja teyabulwa n'omalako naye. The SFC should take over now. Police, tichwa kubanga police za kalumbibwa emirundi 8. 8 times. Police za kalumbibwa. There's a problem that needs the special force high command now to take over that situation. But I have belief in our security operations. Shall find them. That one, it's a church man. I have belief in the security of Uganda. We shall find them. Government yaba yekera. Atoba yekere. So those rebels, abaze balumba police, luli balumba aba traffic. Your days are numbered. Chenyezo babulira surrender now. Mweweeyo kati. Ne mulumba police bwe mutyo. Ne mujiyite manju ne Special General Muhoozi, the Supreme Command of the Armed Forces, Command of the SFC. Now it's time to take over. Eyo region eyaluweere eyo. We can even quarantine it. Tusobola ogiteekako security quarantine. We find those rebels. Surrender. It's time now to mbawa amagezi.